BanaUganda yonna gye musinziira naddala abantu baffe abali mu ggwanga erya Uganda mwekaabireko olw'ensonga nti omukulu Abel Kandiho kyaddaaki olunaku olwaleero ayingidde woofiisi ye nga omupoliisi. Ffenna tumanyi nti omukulu Abel Kandiho tabangako mupoliisi wabula omunnamagye awedde emirimu ate jeno omukambwe olw'ensonga nti ffenna tumujjukira nga ayisa bubi abaana ba National Unity Platform mu nsonga ez'okuba nti yali omu ku basajja emmekete abaali bakyasinze okuba nga batokyalinga obanga batulugunya BanaUganda, era kyamuviirako n'Amerika n'ensi ez'enjawulo omukuba sanctions naddala financial sanctions mu nsi ezo nga takkirizibwa na kugendayo olw'ensonga nti reports nyingi zaafuluma nga ziraga nti omukulu ono yeenyigira mu kubonyaabonya oba mu kutulugunya BanaUganda oluvannyuma lw'okuba nti omukulu Abel Kandiho y'omu ku bajeno ababadde bakulira ekitongole ekikessi ekya CMI, era nga muganda wange drone w'ogirengererako wonna bw'oti dduka misinde olw'ensonga nti toyina kweteekera olw'ensonga nti we bakwatirako muganda wange yonna gye bakutwala mu totya kyemba olunyumya, era abaana abasinga abagwako mu mikono gya Kandiho buli omu alojja lulwe olw'ensonga nti babayisa si bulungi to an extent nti abamu batuuka okubeera nti bafuuka ba disabled oba bafuuka abalema, abamu tebakyazaala, ebintu bingi ebyabakolebwako, naye nga buli mwana avaayo olunwe alusonga mu General Abel Kandiho. Era mu mbeera eyo olunaku olwaleero Kandiho ayingidde woofiisi n'alagira ddala nti mu buyinza era akomyewo okuba nga atwala task force ya poliisi nayo mu maaso, naye ebikolwa nga bino tuzze tubiraba. Twalaba General Keekyo olwamujja e Somalia ne bamuleeta mu poliisi, bintu bingi bazze babikola, naye ng'ate Abannayuganda bw'otunuulira abantu nga bano okuleeta Kandiho mu poliisi muganda wange ate oba nga ogyonoonye olw'ensonga nti omusajja yenna afaanana obusungu n'obukambwe, tayinaamu guli omutima ogw'abapoliisi olw'ensonga nti ye jeno ate w'amagye, obusungu bw'ayina bulala nnyo. Ate ng'ovudde ku ebyo ffenna tujjukira nti oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'abanga agendako wali mu ggwanga erya Rwanda okubaako ensonga z'ateeseganya ne ankowe amanyiddwa nga Paul Kagame, ebyavaayo zezo results ez'okuba nti waliwo okugambibwa nti omukulu Kagame yabagamba nti eby'ensonga za Abel Kandiho okubeera mu kifo kya CMI kyalimu ye takwatagana nazo, era n'abagamba nti alabike nti ava ku ekyo ekifo, era kyova olaba nti General Museveni yavaayo n'abanga ateekawo embeera nti Kandiho bagenda musindika mu South Sudan okubaako ebintu ebimu bya operatinga oba byayiga, naye ate oluvannyuma nnyo eyo mission ne bajja bootinga omukulu ne bamuyingiza mu task force ya poliisi, era nga n'olunaku olwaleero lwatandise emirimu gye nga w'omulaba mu uniform ya poliisi. Oyinza okumulaba ng'ayambadde eddiba ly'endiga, naye nga muganda wange munda eyo ekiriyo musege mwereere, era nga nze nkugamba nti ku President Media gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli kugamba bugambi nti subscribinga onyiga n'akade oleme kubanga osubwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda.